Parliament yakalondola entambula y'emirimu mu bitongole bya gavumenti kakosase kakedde kutuula okutunulira ebyalabikira mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ku kakiiko k'eggwanga akeddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission. Bakamiisona mu kakiiko kano akeddembe ly'obuntu kyokka beeyanjudde mu kakiiko. Ssentebe w'akakiiko ako akeddembe ly'obuntu Mariam Fawzati Wangadya nga taliiko, ekireetedde ababaka okubuuza bakamiisona bano ensonga erobedde ssentebe okubeerawo. Honorable Chair, the chairperson has not been able to make it here, and he gave me a communication which I delivered to you before the start of this meeting. You are referring to this letter? Yes, Honorable Chair. What is it? Colleagues have just now received a letter. Bakamiisona wano bawaddeyo ebbaluwa omubadde ensonga za Wangadya mwalagidde nti talina kulabika mu kakiiko kano akakosase. Discussing and want to consider the Auditor General's report, and there are some key elements and revelations that may touch the exercise of powers of the chairperson. Now, I want to appreciate the response, but a witness cannot choose how to respond. When we specifically invite you to interface with the committee, you can actually come and say this, but you cannot choose just to write that I'm saying this, and you even choose where to appear. Kino kitabudde ababaka nga bagamba nti buno bunyoomera ne basaba ssentebe waabwe afuumuule ababaka badde ne mukyala Wangadya. Of summons comparing her to appear here by force. There is no way you can proceed with the Uganda Human Rights Commission without Madam Mariam Wangadya. Any kind of relationship that would even compare a chairperson to send a letter through the accounting office. Should we confirm from him? Maybe we should not allow this impunity to proceed, Chair. She's just becoming adamant because she knows what she is doing. So, Chair, we should stand up, defend this committee, and compel that lady to appear before this committee. Ssentebe wa Kosase Muwadanku Nnyingi alagidde bakamiisona okudda olunaku olw'enkya nga bali ne ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu era ng'alagidde abasirikale ba paalamenti okukakasa nga Wangadya yeeyanjula mu kakiiko kano ku ssaawa 3 ez'enkya awatali kulemererwa. Tusalawo okuyisa ekiragiro poliisi enoonye omukyala Mariam Wangadya emutuleetera enkya ku ssaawa 3 tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'okuwuliriza ensonga ezekuusa ku lipoota ya Auditor General olw'okuba nti tulabye nga kisobokera ddala okuba nti agayadde oba agaanye okulabikako eri akakiiko. Ku mutendera guno tetusobola kugamba nti ebiri mu Auditor General's report tumaze obyekenya kuba tenaba bituukako, naye twagala yasooka ajje annyonnyole komiti. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Mariam Wangadya ayitibwa mu kakiiko kano n'atalabikako, nga n'omulundi ogwasembayo bakamiisona ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu bwe baali balabiseeko bayasa ebyama nga bwe batakyalina nkolagana ne mukama waabwe, so nga ye Wangadya bwe yalabikako mu kakiiko k'amateeka ka paalamenti yeetondera eggwanga era n'ayogera ku kunyigirizibwa kw'agamba kwasiŋŋaanye mu kakiiko k'akulira, so nga ate mu kakiiko akalala ak'eddembe ly'obuntu bwe yagendayo teyalina bakamiisona era kamulagira okuddayo nabo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.